era ffe tuli bamukisa nti ebintu bingi ebifuniddwa. Oyogedde ku nsonga y'amasomero, naye ffe ekibuga kyokka ekyasobola okuddaabiza amasomero 3 secondary schools. Kayunga awo mwafuna millions 4. Kijabo secondary school nayo millions 4. Kayunga Kadugala Senior Secondary School aizono zafutambuza no yakatono butukwe kubigere bafuna 1.5 billion. So mu maaso gammwe nsaba munkubireko omukulu ono engalo ez'omwanguka. Ffe tulinga ttiimu ababaka ba Masaka City nga ne Dr. Abedi Bwanika wali. Twakkiriza nti munnaffe aina ekifo ekyenjawulo mu parliament ate wali mpuga atamutya n'atamwagala naye yamuvumye eggulu akkiriza nti kasajja bamanyi ga kasajja k'e Masaka naye bwe mulaba yenkana bw'atyo. Kakati mu mbeera efaanana bw'ekyo tusalawo buli omu n'akola obuvunaanyizibwa bwe, bwe kuba kutambula, bwe kuba kuddayo kubanja, bwe kuba kusooka tumanyi bwe tukulembeza, naye tufunyeemu ebyenjawulo. Naye situkomye ku ekyo ku ky'amasomero, tufunye ne seed schools 2 eyagenda obukungu egenda kubeera bujja eyakimanya kabonera naye kitanga naye twagifuna. Sebo President wa DF Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, abakulu bakandesi baffe, okulembeze wa DF obuli wano, bakadde baffe bajjajjaffe bakitaffe, abantu b'e Kayunga mwenna tuli basanyufu okuba nammwe olunaku olwo lwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo munzikirize nnyanirize abakulu bano, simanyi oba omutuuza yakigende oba bw'otunuulira abantu abali wano, simanyi oba buli omutuula wano kano ke kafo kaabwe nga beeyawuddemu bokka. Naye bannange tubasanyukidde nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja mu lukuŋŋaana luno. Bannange kino mukirabanga ekyokusaaga naye kirina kyekitegeeza nti kino kyalo ekitudde ekiriko abantu abakulu, ekiriko abantu abateeseteese emitendera egigenda okukola ki okuddako. Ebyalo bingi nnyo Masaka City wano, ogenda mu Nyenda awo ne babakutuma wano ne bakola ki ne bakubula. Kati kino kya bugagga kye tulina mu Kayunga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mzee Basansone n'omukyala abatuwadde ekifo we tutuula, namwe tubazibazaamu ak'enjawulo, kubanga okubeera nga mmwe mujuna abakristu ekereziya nebeera wano ate na zino ensonga ne zibeera wano, muba baddembe okukkiriza oba okukola ki okugaana. N'olwekyo tubeebaza nnyo, mwebalire ddala. Nyabo chairperson, tukwebaza olw'obubaka bw'otusomedde, webale nnyo, webalire ddala. Abantu b'e Kayunga, ffe ng'ababaka bammwe tuli bamativu. Tuzze wano twalina okusisinkana emabega ng'omwezi gwe10 gutandika butandisi. Twatabala ebyalo bingi nnyo, era ekyo kijjukira lwakuba ssebo Oweekitiibwa ku bibiina bye twateekateeka okusisinkana, ku byalo 3 bye twateekateeka okusisinkana nnyo n'obukungu ne tutabigendako, ebibiina by'e Kayunga bye bimu ku bo. Era neekakasa bulungi chairperson abadde ayogera ng'agamba nti wano balina ebibiina, naye nnyabo bino obitubuulidde naye n'ensonga zaabyo zaali zaatuuka dda, era bye bimu ku bibiina n'olunaku ne tuluwa tusooka okwetonda tetwalabikako wano, naye embeera y'akasatiro mwe tubadde tutambulira ye yatulemesa kwolwo olunaku okutuuka. Naye tekitegeeza nti bye twali tujja nabyo byatuggwako. Ekintu kimu kyokka ekikyatusibye lyetteeka nti olw'okuba twewandiisa tulina ebintu bye tutasobola kukola ki naddala ensonga nga zikwatagana mu bibiina, kubanga ebibiina
bibaamu abantu bangi ab'enjawulo ate ffe tuba tukola ku nsonga z'abantu tetwawulamu nti ono wa ddiini ki ono wa ggwanga ki ono wa kibiina kya bufuzi ki n'olwekyo tubasuubiza nti amangu ddala ng'okulonda kuwedde so ekisanja ekiddako kino ekisanja tukyaliko paka mwezi gwa kutaano ekirungi ffe ababaka ba palamenti abagenda n'okuddayo n'olwekyo ensonga yammwe tugimanyidde ddala basiba ne banyabo ffe ng'ababaka bammwe tuba bayungirizi wakati wammwe ne gavumenti eya wakati era omubaka wa palamenti ayina okulwana okulaba ng'otuusibwako obuweereza obw'enjawulo ku kitundu kyo mwenna muli bawi ba musolo agumanyi nti aguwa n'atakimanyi nti aguwa yenna agukola ki aguwa omanyi abantu abaweza emyaka gyange omusolo abantu gwe bawanga ogw'omutwe graduated tax abantu bakitwalanga nnyo nti gwe musolo kakati bino ebirala nga batuuka ne babuzaabuzibwa naye muli bawi ba musolo kakati olw'okuba muguwa ate ng'ogumu ku mirimu gy'omubaka wa palamenti kwe kutematema keke y'eggwanga ekyo kitegeeza nti omubaka wa palamenti alina okusikirayo omugabo gwo n'ogufuna mu kitundu kyo era bangi batera okugamba nti kubasakira nyabo tekuba kusaka nga bw'ogambye essomero liri eryakayunga ogwo guba mugabo gw'amasaka era ffe tuli bamukisa nti ebintu bingi ebifuniddwa oyogedde ku nsonga y'amasomero naye ffe ekibuga kyokka ekyasobola okuddaabiza amasomero 3 secondary schools kayunga awo mwafuna millions 4 kijabo mu secondary school nayo millions 4 kayunga Kadugala sine secondary school aizono zatutambuza n'oyakatono obutukwe wakubigere bafuna 1.5 billion so mu maaso gammwe nsaba munkubireko omukulu ono engalo ez'omwanguka ffe tulinga ttiimu ababaka b'Amasaka City nga ne Dr. Abedi Bwanika waali twakkiriza nti munnaffe ayina ekifo ekyenjawulo mu palamenti ate wali mpuga atamutya n'atamwagala naye yamuvumye eggulu akkiriza nti kasajja bamanyi nga akasajja k'e Masaka naye bwe mulaba yenkana bw'atyo kakati mu mbeera efaanana bw'ekyo tusalawo buli omu n'akola obuvunaanyizibwa bwe bwe kuba kutambula bwe kuba kuddayo kubanja bwe kuba kusooka tetumanyi bwe tukulembeza naye tufunyemu ebyenjawulo naye situkomye ku ekyo ku kyamasomero tufunye ne seed schools 2 eyagenda omukungu egenda kubeera bujja eyakimanya kabonera naye kitanga naye twagifuna ekyo kitegeeza ki bino bitubirabanga ebyokusaaga naye ekikwatagana n'enjigiriza y'abaana nsonga nkulu omwana okubanga ava mu maka g'abazadde be n'atambula n'agenda ekayunga n'afuna saavisi nga yeegasa nga ne waasomera naye wamuwa emirembe omwana oyo kimukola ki kimuyambako n'olwekyo ffe tuli bamativu abazadde bangi nnyo ekayunga awo ow'ekitiibwa sewedmisres toyinza kumanya muwendo nga neezo sente zimuwa entono awo ekayunga zibalima gwe tuweerera lwakuba ekyenjawulo abaana bwe bajja okututuukako tojja kuddawo kikyaze muntu atera omukubira kasimu nemuga ono sooka omuleke kampereezeeyo kino nga ne bazadde be bakola ki ekyo kitegeeza ki nti omwana olaba alemwa St. Anthony manya embeera y'abazadde baffe gye bakola ki gye balimu weewaawo nga twongera obbakubiriza nti embeera eri bwetyo mu masomero bwe gati ate bwe tutwagongereko ate agasinga awo tebasobola gasobolera ki ddala si masomero gokka amalwaliro tugezezzaako ffe ttiimu yaffe eno ebunyisiza ebitanda eby'omulembe mu malwaliro biyitirivu obungi n'olwekyo ebyobulamu tubifiirako ddala ate wakati mukumanya nti gavumenti ya Uganda ekyalina n'ebikira ebyokuteeka mu nkola nga yabiteeka ne mu ndagaano nga tulina gavumenti ya Uganda y'emu ku gavumenti ezakkiriza nti ebitundu 15 ku buli 100 birina kugenda mu byabulamu naye tebisobola kubeerayo osanga eddwaliro omukyala alemereddwa okuzaala ne bamutadde katukutuku kwegamba embeera abalala tewali katukutuku nga yambulensi gyagenda okukola ki okubujja ku ddwaliro erimu okumutwala gye bamusindise newesanga nga alowoozezza okufuna ambulensi alina eitha gino naviira Maria oba kitovu
era ffe ttiimu yaffe we yasalirawo twagula ambulance ey'omulembe. Ambulance eyo gye mulabako ebifaananyi byaffe ebisatu, simanyi nti olwaliro tuwatambudde nayo. Ambulance yammwe ya Masaka City, omwana wo omulwaddewo bw'abeera nga bamusirise mu ddwaliro erisinga ku eryo lyabaddemu, okirona oteeka mu butesima ki mafuta, erina wamuteerako amacupa, erina wasobola omuteerako okusijeri, erina n'omusawo agenderamu w'alina okukola ki, w'alina okubeera. Obwe bayita obuki obuweereza. Sitwabigula nga tugamba nti abaana abaffe bagenda okusiba nga balwala. Ne waliwo embeera gy'omanya nti tulina ekizibu mu kitundu, mwe ng'abakulembeze ne mukikola ku lw'obulungi bw'abantu bammwe bonna. Nyabo omutwebaziza ku ekereziya ya wano kuba najja wano sente nenzireeta nendeka nga mbasuubiza n'obutebe obwo, naye si wano wokka. Mu siteze nyina parishes 11 naye ffe tusinza ebisomesa nga buli kimu kisoma kyokka. Bw'osomera wano wekirowooza tamanya nti wasomedde wano, oba eweekigo tamanya nti wakoze eki. Naye tugezaako nga bwe tukola ki, bwe tusobola. N'ebyalo byennyini tulina bingi. Olabye nti ng'ekyalo tekirina nnyo kyekiyambiddwa, naye n'obuyambi obabuze nga mwekereza nabo babuze ku kyalo. Naye tekitegeeza nti kiri ky'oyogedde situgenda kifaako. Tulina ewalala gye tulina bye tukoze ate nga situjja kukola ki, nga situjja kuddayo. Nabasuubiza wano emuzindaalo n'ab'ekitenga nabo basuubiza omulundi gumu. Ab'ekitenga NAP ne bakola ki, ne bafuna kikayunga n'ebeera nga tefunye. Sirowooza nti ate naddayo gye nakola ki, gye nasuubiza bali. N'olwekyo tubakakasa mube bagumu, ffe bakulembeze bammwe ate abantu baffe tubakola ki, tubafaako. Ekyo ng'okigyeko bannaye tulina kino ekitundu ate kirina ebyo ekifunye ebyannaggwano nga natera okumaliriza. Mu projects ennyingi ezikoleddwa mu Masaka City nga zinonyezeddwa abaka ba Parliament, mwe mulina ekirabo eky'enguudo. Enguudo mu Masaka tuzirwanyeko n'atatwagala akkiriza nti abaka ba Parliament bakoze eki, bakoze. Naye oluguudo luno olwa okuva ku Kyakumpi kutuuka Villa Maria tiruusibwa Masaka City yegenda odukola. Central Government yegenda odukola ki? Naye ffe wadde lwali luyingira Kalungu abalobi nga baka ba Masaka ki, ba Masaka City. Oluguudo luno oluyitamu n'ogamba singa twali tuyita ku Malamu kubanga bana ekinnya kya kolasi nakyo kiba kizibu nnyo. N'olwekyo kilomita zino 12 ab'ekayunga mwe bamu bagenda okusinga okukola ki, okufunamu. Naye nga mmaliriza nange kambeeko kemba. Ekitundu kino kikyalabikanga abantu balowooza omuntu wabeera mu nnyendo kino akiyita kyalo, alabanga ekyekyalo. Oba omunyendo ne yeerabira nti gano ge gagenda okubeera amakula ga Masaka ki, ga Masaka City. Eri bye baazimba bifuuti 18 ku 2 eno babeera si bye bajja okukola ki, okuzimba. Eri bwe bakatanga kola agenda kubeera luddawa eno. Abantu bangi abeesomye okujja nga batwala beesomye kati ettaka lyalinnya sayidi eno. N'olwekyo abakyaliina bwetaba ntaanya nga kizibu ky'amaanyi mugira mugumiikiriza temutunda ki, ttaka. Bwe muba muli ku Land Road nga akkiriza okubawa ebyapa mukukoleko ng'obudde bukyakola ki, bukyali. N'olw'obugambo obwo bassebo ne bannyabo tukyalina olukuŋŋaana olulala gye tugenda. Munzikirize mbayitire omubaka wa nnyina Omukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.